n'abatuuliriza twongedde okubaanirizaako mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire luno olulala olukuŋŋaana lw'abannamawulire olutudde n'ekigendererwa kitwagala okuba ate nga tubawa obaolyawo musobola okuba temukitegeera. Tulina ensonga nnyingi nnyo zetuzza okwogerako eri mmwe tusobole okuba ate nga musobola okitegeera obulungi. Nze Seeguya Gerald Lubega abamu nga mmanyira Kakalaamu saidi wano nyiranidde omutwe w'amayiga wa Mukisaddaani deni wali nawo Makenga Kiri Nyibi nayo Matovu Divorce. Tulina ensonga zetugenda okuba ate nga tukwatako naye nga zigasa ffe nga ffe bannamawulire obaolyawo tuli bannamawulire bayirawe zetwagala okuba ate nga tutandikako. Ndowooza ngenda sooka ne Eddaani Mukisa asooka atwanjulire ekyalinamu kyateeseteese musooka ate amukitegeere. Mbaaniriza mwenna abatulaba nga mwenna abaze mu press conference eno olunaku olwaleero. Amannya nze Eddaani Mukisa. Ensonga etuleese yaffe bannamawulire abagakola abagasaka naye ng'ensonga enkulu yaffe ddala abakola entertainment twatudde tukirowoozaako ne twefumiitirizaamu ng'abamawulire ne tugamba tugenda mu kaseera akazibu nnyo, akaseera ak'okulonda. Wulira nti akaseera kano eno okumanya kutugendamu ebyobufuzi n'ebirimu omuziki mungi nnyo. Bantu bangi abeenyigiddemu tulaba nti tulina Bobi Wine, abayimbi bangi bonna balutaaya bonna bali mu kintu ekyo. Naye ffe abamawulire abakola entertainment tulaba nga ffe tulekeddwa emabega nnyo, batulaba nga abatali bamawulire. So ne tubaali nga twekubira omulanga ng'obudde bukyali ng'omwezi ogw'omunaana tegunnatuuka. Batwala okutegeeza ba stakeholders bonna bonna electoral commission government kinyaffe bannaye tuli bamawulire tubategeeza nti ng'okulonda okwo tekunnatuuka naffe mutwale mutulowoozeeko tuli bamawulire kubanga essaawa eno abantu mu bibiri abo otulya Bobi Wine otulya balutaaya Kalonga Mayinja baani bonna abo Bebekulu bavudde eno tegeeza otunatuuka mu mwezi ogw'omunaana babakola amawulire abo tulina kuba tetulinawo mulimu tegeeza abayimbi bajja kuba nga bali eri mu campusi ez'enjawulo tegeeza mujja kuba mwina bali abannamawulire abali mainstream bokka bokka. Abakola entertainment olwo ebenjogerako tulinamu ba bloggers waliwo blogger nga ye akozesa ssimu ye okutuusa eddoboozi eri abantu abalala naye mumulabanga ow'ekisazisaazi mulabanga atali wa mawulire naye ng'oyo omuntu oyo atwala information nagitwala wala nnyo mu ggwanga. So nga tusaba n'obwombeefu bungi nnyo nga tusaba abantu abo batukonsidaringe ffe abakola amawulire entertainment erituuka mu kulonda okwa 2021 naffe tulowoozeddwako nga bannamawulire. Ensonga ey'okutwagala okwogerako yensukamizimanensiso bagwanagikoonako. Ensonga ey'okubiri twagala okwogerako ekwatagana ku security twakizudde muno security egenda kubeera tight nnyo mu kalulu akagenda okuddako era nga abamu ku ffe tuyinza otasobola kuba nga tukavalinga kalulu ako olw'ensonga nti nno amannya gaffe gaadde tegalabikako ku mpapula ezo eziva mu bakungu oba ezirina okuba nga zikwata abakungu bano. Abakungu bano bagenda kuba batambula n'abayimbi oba abasanyusa ab'enjawulo y'ensonga lwaki twavudde ne tugamba nga twagala tusikana omukulembeze w'eggwanga. Ensonga enkulu tuyisizza press conference olunaku tusikana mukulembeze w'eggwanga tumubuuliremu ensonga zaffe ezituluma nga abakavalinga ebya entertainment. Mu nsonga zino muli ensonga ya security etya nti tutambula ekiro naye n'osanga n'olaga abapoliisi ID yo nga tubakuyisa bubi onoova ku ekyo kamera zaffe zoonooneka otegere nnyo amasimu gaffe bagoonoona n'otuuka ewantu nga bakutumye story naye nga olwokuba waliwo omukungu waliwo pulezidenti w'eggwanga waliwo minisita olwokuba tewafulumidde ku lisiti sinaye avuddemu state house ne bagana otwala. So kitegeeza muno abaana waka tebagenda kulya kitegeeza baganda ffe tubeera tebagenda kula because oba tolina mulimu. So twagadde twewale ensonga zino n'ebizibu ebituluma twagala okubunnyonnyola omukulembeze w'eggwanga ebimu ku byo tutagenda kwogera wano nga omwezi gw'omunaana mpaka 2020 omwezi gw'omunaana 2020 mpaka 2021 awo nga mu Gwokusatu nga tegunnatuuka kubanga ebiseera tujja kuba tetulina mirimu. Lwaki waliwo lisiti ezifuluma nga zezina okukavalinga abantu bano ate nga abayimbi bagenda kuba batambula nabo ku lwaleero zaabwe ez'enjawulo. Ensonga ey'okubiri ye accreditation oba giyite access oba giyite ndagamuntu y'okugenda okukavalinga ebivulu bino oba campaign zino. Lwaki njaba example omukulembeze gwanga alina okujja ekkolo ku kivu kya Bebekulu baana bangi babasibira awo lwakavalinga entertainment. Lwaki kubanga baali tebafulumidde ku eyo list
eyava mu State House. Ekya Catherine okusaasiza same issue lino nebeddewo nga omukulembeze w'eggwanga yali mu bifo bino. Ensonga kituvudde tukubire omulanga omunene nnyo eri omukulembeze w'eggwanga atuwulirize atuwe appointment. We demand for an appointment okuva omukulembeze w'eggwanga. Tugezezaako mu ngeri nnyingi nnyo newabayo abamulimba simanya ffe tukiikidde bannamawulire twagala emmotoka z'abannamawulire twagala kamera z'abannamawulire sebe omukulembeze w'eggwanga bakulimba. Ensonga kituvuddeyo publicly mu kamera netukusaba otuyite otumiitinge ffe abakulera entertainment oba covering entertainment oba naabo abawulira muno balina abantu ab'enjawulo abatutumufu bebakoledde ebintu n'obayita n'obakwengeri gy'obalabamu ate bo n'otakwa kino tabalaba. Ensonga ey'okusatu genyaga amaizi nayo yentandikwa si omukulembeze w'eggwanga ffe nga bannamawulire abaagala okwekulaakulanya abavubuka abagasomye twagala okwekulaakulanya ssebo omukulembeze w'eggwanga mu ngeri ey'enjawulo. Abamu ku ffe tutumya kamera ne bazikwata nga tulina misolo netutumya laputopu zaffe kompyuta ne bazikwata tulina musolo. Abamu ku ffe twetaagayo ndowooza ka internet nga ogamba nti abo internet yaabwe ebyoke naddala mu kalulu ke tugenda okugendamu tusobole otutuusa kuba Uganda amawulire g'omukulembeze w'eggwanga tugasse ku internet. Nga bannamawulire tusaba entambula nti tugenda kavalinga akalulu kano akaddako naye tutambulira Mr. President. Ffe tetugenda kavalinga President yekka olw'okuba aliko abantu abalala, naye ffe tukavalinga President olw'okuba aliko ki abayimbi era abayimbi bagwa mu entertainment. Nawe Mr. President yonna gy'otulabira naawe ogwa mu entertainment oli muyimbi. Yensonga lwaki twavuddeyo netwesobola netugamba twagala kumitinga President ku nsonga yaffe abannamawulire naffe tukuwulira ensonga yaffe. Bannamawulire abalala abasaka mainstream aba entertainment batutwala nga kyamugaso. Tugenda mu Electoral Commission noteekayo erinnya ne bakubuuza okolera blog ki ogamba nti liho online agamba online tejja tukolera ffe tukolera online twagala bannamawulire abasaka mainstream. Mu State House wamuze ayina bablogger abayala okupulishinga ebintu abalala ba ministers abakibona bonna ba blogger balabanga abantu batalina mugaso ate nga tuli ba mugaso nnyo. Tuli ba mugaso tutuusa eddoboozi mu nsi ez'enjawulo. Abamu wano bemugamba nti ba pioneer akola story oluusi neekoma wano. Ffe ba blog okola story netambula mu nsi ez'enjawulo ne comments zofuna nga agamba nze ndi gundi gindi. Mr. President obwagizi obwofuna abantu abali ebweru w'eggwanga bafunira kwa blogger. Bobi Wine obwagizi bwafuna okuva bweru w'eggwanga babujja online. Any presidential aspirant yena anajja ng'ofuna obwagizi okuva mu nsi yonna mu mawanga ag'enjawulo tubeera online. Ffe bablogger tukola omulimu gw'amaanyi naye security Mr. President ffe twagala kumitinga lwansonga ya security ntambula na ntandikwa yaffe nga ffe naffe twagala kumitinga Mr. President tetugenda kibuusa maaso twagala naffe tujje tukumitinge ogereko naffe eka kumitinga bana abayimbi b'omitinga ba full figure ba Butcherman fa bakoze bannamawulire abakola entertainment fa bakoze abayimbi abo ndowooza fa bakola stories zinaali ziraba abakola kino Big Eye bamukubidde eno fa bakikola President n'okitegeera nti ono bamukubye entertainment yebikola mainstream tegenda kulaga Big Eye nga bamukubye bajja luvannyuma nga amaze okubira nga tubitadde online. So Mr. President we demand tusaba fenga tusaba busabi ofuneyo akadde otumiitinge yensonga lwaki tuli wano nga bannamawulire ensonga jalake okwongerezaako ffe abakola amawulire gandi batulabanga abantu abatali serious batulabanga abantu abasaaga obusaazi naye tutambula obudde obw'ekiro tuba ne cameras tubagalisi nyingi nnyo tutambulira ku booda tukola kiro saa 10 tukola abantu batulabanga ffe abali mu bintu by'okusaaga obusaazi. So tusaba naffe batulowoozeeko bamanyi nti tuli bamawulire abamawulire abaagasoma era abagakola lwawa tukola ebintu ebisanyusa just kukola ebintu ebiri soft ebiwumuza ebirowoozo ebikumuza oli makaago oli nefanireyo dan katono nnyo. Mr. President twawulira nti bannamawulire wagulira emmotoka n'abantu betuwulira nti wakwasa emmotoka y'abannamawulire ate bwe wagiwa bwe baziwa oba zaali mmeka bwe bazeevugira ze tuwulira nti zaali ez'abannamawulire. Mr. President twagala obeere mulambulukufu toddira bantu balalala nga si munnamawulire ne mukwasa nsonga z'abamawulire. Emmotoka banga wagibira bannamawulire ebere gikwase muntu yenna ng'omanyi nti ono akola news si muntu gw'osanze okugenda omuwa ebintu by'abamawulire tebategeera ki kye tuyitamu ffe nga bannamawulire. Kale okusinziira ku nsonga eyo tuli mu kukaabirira saidi z'entertainment. Twagala tusooka okwebaza omukulu Sebuya Josephat kola ku bukedde alina ekintu kye yatandika ng'ekisaagirira
ekyokweyita pulezidenti w'olugambo naye akitambuliza ebbanga ddene naye nga tateekawo bantu bamuyambako okubeera nga addukanya ekintu ekyo wabula kigambibwa nti ono kyatwala ng'ekyokusaaga Sebuya kyatwala ng'ekyokusaaga mu pulezidenti w'olugambo ate waliwo abantu abakikozesa ne balaga nti waliwo department waliwo mawulire agaga nkitwale nga ekiwayi eky'abantu abasaka amawulire g'ebisanyusa nti already ekitongole ekyo kyetongedde ekitegeera ate nga of course tetulinawo kakiiko ketengeredde kalaga nti kino entertainment tugenda bwetine so tupulaninga okuteekawo embeera ey'okulonda akakiiko akatwala bannamawulire abakola entertainment kyo tukirangiridde olunaku olwaleero bw'owulira ng'olina obusobozi tugenda kutandika okukwata ezo abantu abo okutandika okujja okweyogerako ku busobozi obwo tugenda kwogerako ne Sebuya okukwata tukikwasaganya naye ng'ekikulu mu byonna tugenda kuteekawo akakiiko akatwala abantu abasaka entertainment okutwaliza wamu takirinaako buzibu I think ajja kukwate nga naye akikkiriziganya nakyo kubanga ebbanga lyonna erisinga nakyogeddeko n'agamba nti wabeerawo ekyokusaagirira batwalanga abo okusaagirira naye tulina tutandika ngaffe okutandikawo ekintu so bwenna abali wano mukitwale nti nno tulina ekintu kyetugenda okutandikawo ekisobola okukwata kitufuula organize era kyekyo kwe kulonda okugenda okukwate nga tugenda kitegeeza nti tuddamu bayita wano eno tugenda kuba tubabuulira ani agenda okubeera kwani nani agenda okubeera nga ali kwani. Okwongereza ku ekyo bannamawulire bangi nnyo baganda baffe abalina okunyigirizibwa okwenjawulo nga kino kibakwatako sebo omukulembeze w'eggwanga tusaba tujje tukumiitinge nga bannamawulire tusobole okunnyonnyola ebizibu byaffe nebyo tutasobola kwogerera mu kamera kubanga waliwo bye twogedde nebyo tutasobola kwogerera mu kamera nga twagala tujje tukumiitinge tulina strategy tulina empapula nyingi nnyo tulina proposal nyingi nnyo tulina etwagala otuyambeko tulina n'abatunyigiriza etwagala otuyambeko sebo omukulembeze w'eggwanga abakulimba tukoye abantu okujja okukulimba twagala tuwesitule nga si kinoomu nti obwono oba oli wabula tujje ng'ekitole sebo omukulembeze w'eggwanga noonowo otugambye kunoonya mikono gy'abannamawulire baagala kujja kulaba tugiina sebo that's why you've come out to publicly demand for an appointment eri omukulembeze w'eggwanga because tukoye abantu okwerimbika mu kifaananyi kyaffe ate nga tebatuusa bubaka n'olw'ensonga eyo omukulembeze w'eggwanga tugenda kufuna ba representatives nga mwami Kakalamu bwagambye abagenda okuba nga bakola omulimu guno okulaba muno bakutuukako basobola kuba nga bakutuusako bannamawulire abatuufu ab'entertainment osobola okuba nga obawuliriza ebizibu byabwe osobola kuba nga bikolebwako kubanga sebo twawulira nti noweewandiisa era ne batukakasa omukulu Balamu nti weewandiisiza ng'omuyimbi naawe tukolako emikolo egy'okuba nga tukushuutinga netuba naye tukoye okukuba ebifaananyi ebifukuba tetulina kamera nnungi so bye bimu kweyo so omukulembeze gwayo twagala okujja tukutegeeze ebibuuzo tweyanziza